Nandiba Maize no siwayo. Abantu bange babeera mu. Defense asoka n'amanya. Amanya Kiwagwabye Kasimu naze defense secretary wa Kisenyitu zone. Ensonga y'ekizibu kino kye twaguddeko teri amanyi kituufu omuliro gwavudde ku ki. Wakati guno mulundi gwakubiri omuliro gukwata ki nga gukwata awantu wano. Naye buli ogukwata abantu bafiirwa ebintu byabwe bingi kati nga bwe mulaba wano wonna abantu bafiirwa ebintu bingi bwe babadde basula bwe babadde bajja 10 na buli kimu mu kino ekifo naye kati saawa zino teri muntu yenna kati amanyi agenda tandikirawo n'olwasooka era okujja omuliro era abantu bafiirwa ebintu bingi era n'abantu ne bakola ki ne bafa era ne kuno era kyekikoze ki era kyekimu era abantu bamu bafiiriddewo wa okusinziira ku gwo omuliro guno gwatandise sanga omuliro guno gwatandise saawa 7 ez'ekiro ne gwaka naye kyayambiddwa nti abaguzikiza guno twafunye chance nti emmotoka zizikiza zazze mangu nekirabika singa wonna patuli yonna wadde tebasobola kintu n'ekimu kyonna kimu waza amasaza gawe muzawe zakutuse ziri mu bbanga zeewulo zakutuse ate ng'ekifo abantu batunda bintu bikadde plasitiki tebumanyi nga plasitiki yayo ayaka nnyo tazikira kibadde ekifo kyakukoleramu si kyakusulamu kibadde kyakukoleramu naye nga mulimu obuyumba naye nga n'abantu abakolera bakola ki basulawo tewali yafudde waliwo eyafudde awo waliwo omwana eyafudde awo naye mpulidde waliwo omulala tannalabidde era awo gwe bakyateeza lwadi akyali muki mu wansi awo omuliro byayidde byoleka ku mifaliso obutebe n'obusente bwaffe bwayidde banange gavumenti tubegayiridde ddala museeko omukono byayidde ebibyanonese bingi byayidde friji emifaliso ebitanda obusente bwaffe bwona bwayiridde wansi kapeti buli kimu obubadda baddeyo obuswazi ebutubeeremu mulofiti bana wabadde waguno omuliro kwata wadde mungi webase wadde mungi naye omanyi amagezi g'abavubuka mala n'ovaayo nokolaki nozaako ekiddako newetaasa noyita ne ku baneiba mu magezi kyekyo banange gavumenti etukwatireko omukono naffe tugagibeererako ebintu biki byayononese ebintu byange byayononese fridge ekifo kifudde akasomero kaffe ka projekiti kesome nawe kati kazikidde abaana ebitabo bigenze kati atleast tusakobyange batuddukireko batukwateko sobola okuzaawo akaprojekiti kaffe kyakyeddewo akasomero kaddewo abaana badde ebintu biddemu mu maaso bitaamu biki badde bikolebwa bimenya emirimu badde bikolebwa tubadde akasomero wekali kabadde kakosa biki kadde kasomesa biki akasomero katendeko abaana abato badde ka nursery and primary but almost tubadde tukyalinga etuka ku P6 kindergarten style so ate ekirala ekibadde tulinawo n'obumu ebifi bibyo biraba n'enkoko zaffe embaata patre bayirawe buli kiana ebintu bingi byononese bino kuba wabaddewo bino nabadde neebase nawe okugugumuka muliro gugwangugumudde nga mpulira ebbugumu etali ya bulijjo ndirabanga muliro okwetaasataasa n'abandi okumene tuvaawo
Tulina kye wataasizaako ku bibyo. Sina kye nataasiza almost kuba omuliro gwali gumaze okukola ttaaka nga just kyona okola kufuluma nga guwewo. Oba ofulumye n'akasuuka. Bwe mbadde mulunda. Tubadde awo n'obumyo awo. N'enkoko, embaata, buli kimu. Ebifiriiro nawo ndaba. Ate awenja. Anti tukuŋŋanya ku bintu byaffe. Emisumaali tuddemu. Anti kati sooka ogenda eringa. Video. Sisaaliwo. Kuba kasaali mukozi w'ekyalo oyinza okuva nz'okwo bw'omanyi kuno. Olaba omusajja alimpatia ticket ono musirikale. Amekosa nsisi omuliro guno 2021 twajja omuliro ne batuddukira batuwa paadi abakazi bakuwa panti akabaati kamu omuti gumu neweeyongerezaako n'ozimba eyali omulandirali waffe bamuyita Cyunguli. Cyunguli ennyumba we yajja ne batugamba musango geze mu kkooti omusango gwagala mu kkooti kitegeeza batugamba tugira tusula bwereere musango bagusala idemu tumusasule ssente awo kitegeera buzi byayiti wali omutayina obuzibu n'omulala wali omuta ayongeko omuntu mu bbaala kati gwe mukutandika gwakusanzeewo wasanze mu waka nabadde nfulumemuko okufuka gankomawo waka kati ngenda kulaba saidi eri weri gwatandikire saidi eri ate the cause omukyalo oyo abala alonda scrap am honest am a Uganda omukyalo oyo abala alonda scrap kawenja alonda bucupa busumaali obukebekebe yayombeko nebbaawe yayombe nebbaawe ndowooza kando yaabwe negwa ku kikuneti tukatusula mu mbaawo in less than 3 minutes tulina amasanyalaze everything was burnt tukira waya zino bazimbako ennyumba ndala waggulu so these houses musimanyi kalina the fire flew up and the wire to go what burst. Last time we lost people, there were almost six. Today I've lost my cousin sister mwala wa Nalo sigana kuziika sina sina wena bakupa ku biyanga ng'owulira nga kikuteko nnyo bakusente mu bulungi naye nekukubiza mu bulungi 0700675777 deposi 1,500 nange nja kusiima kakase mu kituufu onjagaliza onama batikabo bagatutte tuli bantu bana omuntu omwe agamba gage twali gatunze buli muntu akole ki tupapime aba kilo 2 how much is a kilo 200,000 buli muntu afune 50 naye ngule mutazi wange emmere era banye emmere bageze ku so ogugwa mululu kati nze nganze agatwale siri munaku ye yandaze muye munaku nnyo tosobera tuli baneiba bana bino byana ebyera bibyo abalimba ate babwenkanya polisi etukuuma okota ku kikyo vaayo atakola wano vaayo atasula wano yalonda ekintu nzasulawo tebakize kulonda ekintu so abantu understand kiki kyo kye baagala saawa musanvu dakikanga abiri nafulime kufuka mukufuka neiba wange omukyala asula eri noba onjagala mukulage yaŋŋambye yabaddeawo kubanga ennyumba zino zimbaawo we basula eno bampuliriza eri yaŋŋambye omuliro gwavudde kuki omukyala eri yayombe nebbaawe we bayombe ne bagala balwane nga kanda okweri kati mukanda awo ndowooza bayagudde ku neeti tukira ennyumba zambaawo in less than 5 minutes kuliko amasanyalaze muzino ennyumba ezembaawo less than 5 minutes bo bavuddemu bategeeza okukutte ffe abaye basse tetumanyize tukola ki kati mukumanya ng'omuliro gukutte twakoze obuvunaanyizibwa baawo na Uganda abalungi fuluma nnyumba tuyidde abakazi bafulume nga bali buleeri ne bagamba bugume otafuluma olugoye mu maaso sooka ofulume omwana twala omwana ebipapula byowena okugjamu documents olina land title gijemu olina piki jayo ebipapula z'epiki zo olina daga muntu bijemu simu yo engoye zireke ojja kugula ngoye endala olwekyo kijja kwogera bingi fiiridwa sisitawo yes awo maite badala batutte mutwe mwereere nanduudu namututte nendeta aba Red Cross nemba noonya yayidde omuliro naye baga muze tuyamba
kati ate emmotoka mugitadde twala omulwadde ayidde omuliro mugage muze koza amanya gwani nze amanya gange amatuufu bampita Lubega Ronald. My nickname around all this area I'm called Morris. Buli muntu yenna kyenkusaba kikwatako nnyo nkusaba obuyambi ku 0700675777 mu bulungi ndabye mulwanira amabaati ganagagiza amabaati kati g'omuganda omunyankole omuteeso omukiga omufumbira nyamba sina kyengena tundaawo siri munaku nnyo kiryawo banaze omulungu ku byange firiji tivi kiba kitutte kati oyo ayomba buli kimu kiki abitwale kati g'omunauganda omulungi nsaba onyambe ompeereza akasente 1500 ngire kikumanda ku 0700675777 amanya gonna agajja tofaayo kwetwa long as the number is correct. osigaza kintu kyonna nze nsigadde nga wendi n'abaana bange ntasiza abaana bange wabadde buno mukwata twebase oli nakuba enduulu banange muveeyo okugulawo muli eri kubumbujja natasiza abaana bange nga ndi bwereere wangi nga ndi bwereere nga obuuza ono omwami nabadde bwereere ono abadde bwereere omukyalo ono nemukuba mu kabina nemugamba genda va kukiri genda weerere tobufaako nnyo wafiiriddwa bintu ki bingi nga mwe mulina sente zange bingi esitasojja kwogera essaawa zino olyawo alina kawonda baweze naye ng'ogambye nti wafulumye oli bwereere yes nze nemubona amagezi leka omuliro gwatandise essaawa meka nga zingira 8 gw'obadde wa mu nnyumba yange nga neebase omukazi n'akuba sipiidi kerere bannange mufulume okuggulawo nga ndaba omuliro mungi neetaasa abaana bange nesigala ensine nendekera ate ebigambibwa okufuluma nnyumba wafulumye nga toyambadde nga tolina nga ndi mu nnika y'omunda yokka mpaka wa gye napatuusiza abaana bange oki bawonya omuliro kati bintu ki byayononose mu nyumba yo nabaddemu nyinamu firiji nyinamu tv bizinesi yange ne sente zange sina kyenakasadde neki bintu nga bibaliwamu sente nga mmeka simanyi tata simanyi sijja kulima tenontolawo kalutwetinge n'engoye zange ez'abaana bange zonna nebifiirewa kati oluwa luggiwo olugwe Baba, remember that very safe. Remember the one I got to go to Bangana. Omuliro guno gukudde essaawa 7:8 awo tuwebase nawe omuliro
Mpulire buda wa neighbor wali. Nsoko muka, nze ndabira ku muka. Ndaba ennyumba bukoze ki? Bukute. Nsoko nyimuke, mbadde nyambadde kino olugoye. Eno nagisise ku waya nsoke fulumu eki? Kwetaasa ebintu. Nkuba Naalongo, omuliro. Oyo neighbor. Awo nze nfulumye. Nduka saidi zeno. Awo Naalongo naye asooka akola ki naye atandise kwetaasa nga ye. Awo omwana gyafudde zaawo badde ki? Omuka jazz olaba nange kunjoteza. Sawa musanvu kitundu ku 8. Awo omwana afudde abadde wa neighbor wo? Wa neighbor Melissa. Olina by'otaasiza ebibyo? Tebyange tewali. Gaziza nganze omuntu musinia tu era nze nazuku amanya nze mwami Abigaba Robert, nze General Secretary w'ekitundu kino ate nga nze Parish Chief wa Kamwokya 1. Kyannaku nnyo ku kintu kino kye mulaba ekiriwo ssaawa zino nti twafunye ekikangabwa enjega eno yatuusewo wakati wa ssaawa 7 ogw'ekiro. Twafunye amasimu nga batuyita tubadde mulumbe waliwo omutuuze waffe era yafudde omukyala yuuyo okuva America. Bwe tubadde tuliyo ne batukubira amasimu nti bannaye mujje embeera esisusse omuliro gukutte tugenda otuuka wano ng'omuliro gususse nga gukutte wonna. Then ne tukubira ambulance ne fire brigade tukubira fire brigade ne zijja era kyamukisa mulungi zagezezaako nazo ne zikola omulimu gwezisaanidde okukola naye ba Red Cross nezamubalaba nabo weebali. Kyabadde kibi nnyo nti bagezaako okutaasa naye bataasiza byalimi okutuukirira olw'ensonga bagenda osanga ekisusse ng'omuliro gukutte wantu wonna era ekitundu nga bwe mukiraba kyonna kyaweddewo. Obulamu bw'abantu bwagenze. Waliwo omuwala omu omwana w'essomero wano yabadde ali naye yabaddewo badde asula mu kitundu kino n'abakadde be. Omuwala yafudde ye era obulamu bwaweddewo yasiiridde era n'agwawo. Abantu abasinga bafunye ebisago era saazi wenjogerera abamu bali mu malwaliro. Kibi nnyo okubanga nti ekintu ekize kibaawo guno mulundi gwakubiri. Simanyi ki ekisinga ekiriwo mabega waakyo kubanga nti omuliro guddamu ne guddawo mu kitundu kyaffe ekyekisenyi. Naye tulina ennaku ennyingi era tukubira gavumenti omulanga nti tuyambe ebeewo eseetingawo puroguramu entuufu n'enteekateeka okusobola okuyamba abantu bano okubanga nti bava mu bizibu bye bakoze eki ne batuuseemu. Ne bamemba bannaffe nze nga akola ku bya PDM nga ku muluka gwa Kamwokya 1 naye guno muluka gwa Kamwokya tukutwalibwa mu Milindwa abantu kyokka nga 30 babadde bafuna ssente za PDM nga ssente ezo bazitadde mu bizinesi ezizaabwe muno era ebintu byonna byatukomose ebintu by'obuwumbi bwa ssente byatukomose. Tulina ennaku nyingi tulina enyiike okulaba nga nti ekintu kino kibaddewo abantu basaba babewo enteekateeka ennungi eteekebwawo abantu okusobola okuba nga bayamba. Amanya nze mwami Abigaba Robert nga nze General Secretary w'ekitundu kino ate Parish Chief wa Nyumba ziringa mmeka ezaakoseddwa oba abantu baakosedde muwendo? Amayumba muno ogenda okubalabalamu tuyinza okuba nga twabadde n'amayumba nga bafule nga mu 8. Ogenda okukola abantu abalimu abantu bali mu bantu nga 3. Jjukira buli kayumba oli abadde afuna ennyumba n'atemamu kapaati n'addamu n'apangisa kugamba abantu abadde bangi.
Mantwala omukyala mama Kawenja yeyataddewo embeera yageze n'afuma sigiri ng'afumba bwe yamaze okufumba bwe yabadde afumba ne wabaawo obutakwatagana bbaawe ne batandika okuyomba bwe batandise okuyomba omuliro gubadde gukutte nnyo ne wabaawo obukiiko bwabadde awenjeza nga buli awo omukipa ne bukwata omuliro era bwe bwakutte omuliro bwe bwavudde obuzibu omukyala yatandise okuzikiza omuliro ne gugaana teyakubye enduulu baneiba ne bagulaba nga bulwadde gugenze bususeewo. Hello. Yamani bwembompa yekka erinnya Musaazi Israel nga nze ssentebe w'ekitundu kino twafunye enjega ekirowoozo abadde essaawa nga zigenda kuwera ssaawa 7 omuliro ne gukwata ekifo kino ng'era bwe mukiraba wonna abantu baffe ne bafiirwa ebintu bingi nnyo era mulimu n'obulamu obwagendeddewo bafiiriddwa ebintu bingi nnyo nga bwe mulaba kifo kirimu bantu bamufuna mpula bantu baffe abeeyiiya guno mundi gwakubiri nga tufuna enjega efaanako bweti mu bbanga lya mwaka gumu ng'abantu bajja ne basenga ne beeyiya ne bateekawo ebintu byabwe naye mu ngeri y'emu kyazzeemu abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe era n'obulamu ne bugenda twafiiriddwamu omwana agambibwa myaka 16 mwaka 16 era kigambibwa nti abadde mu kibiina kya senior 3 mu ssomero limu emukono eyo yabadde azze kunona school fees naye bwe yatuuse ngeroza atetenkanya alabe nga balinda kufuna school fees enjega bwe yabuliriki kati mu kudduka okugenda okwetaasa yadde afuluma bwati najjukira nti eriyo essimu kati badde azzeeyo kunona ssimu ye bwati omuliro ne gumufundiza twasobodde okulwanyisa nga tegusaasaana mu bifo birala tusobola okulwanyisa ne gukoma we gwakomye ne poliisi nayo nejja ne bagezaako okutuyamba naye ng'embeera yaffe bwefaanana nga balaba ekifo kino fire brigade yagenze okujja ng'ekyamazima terina wesobola kutuuka naye mu kulwana ennyo abantu basobodde okulwanyisa embeera okiki gavumenti kisooka tusaba gavumenti ejyeyamba abantu bano ku mulundi guno wabeewo enteekateeka ennuŋŋamu bwe babanga abantu bano bakuddawo wabeewo enteekateeka ennuŋŋamu engeri gye basobola okugayidingibwamu engeri basobola okuzimbamu obuyumba bwabwe buno basobole okuba nti kuba kisooka abantu bano balina loans zaabwe abamu bafunye ku ssente eza parish modo kati mu mbeera efaananako bwetyo gavumenti wano weeyina okuviirayo ennyo okulaba nga abantu bano bafuna guidance mu bizinesi zaabwe n'engeri gye basobola okuzimbamu obuyumba bwabwe bwe kiba kisobose kubazimbirawo obu structures ez'enjawulo nga ngumu ekiyitamu mangu muliro kibakolebwa amanya sigadde Musaazi Israel ssentebe wa Kifumbirazo.
Twagenda kweresine bakugamba buli omu yerwaneko nga bwasobola ndowooza chairman olabye abantu bebeerwanako bayitha wesagambirawo mu meeting nti oli mutemu kubanga nze bwongamba nti nerwaneko nga bwensobola onkadde olukusunkwata ejjambiya mama papa gowandiika olumala nogatta sente Mama nandugu muchamuka mama wili wali ichija tuna mchoe maa na tunabi tunachoko sende simoso maa pingiro bodi kwanza kwenzira njala bantu mapolisi batekemisha yona babi ulira rubuto ruraba mama yanzala ngandi muramu mama na